gwate akubagulizaako olinda wambazi oba akutemyako muggo akuyitira mu biryo aba akwagaza luyombo ate akukubira ku ffumu nga akwagaza bulwa so nga nakukubira ku muggo aba akwagaza olutalo munywanyiwo bwakubagulizaako nti munnange ekitooke ky'omusambwa kirese enfuluuta gwe tokumakungu mu butongo lyakuma mu mulyango otandikira awo n'obaako z'onoga kubanga emirimu gibeeranwa munno atutubika omutawo mu nkuuma ntiribiisi gwe nootega enkulembe bwe bityo kale mu ngeri ya butaleka natutambula nze naawe obanga gwe mulundi gwe ogusokedde ddala okujja ku mukutu guno sooka osubscribinge teweerabira akadde ate era osharinge oba ogabaneko ne bannaffe ku mukutu guno bangi bajje beegatte ku mukutu guno bayigireko ebintu eby'ensonga kubanga bwe tuti bwe tujja okusobola okuzza oba okukumira Buganda ku ntikko yaayo nga tusomesa abantu ebintu ebibakwatako obutereevu ennono zaabwe otegedde kale nno toddeyo n'Uganda langa enkwenzige nga tonnaba kukola kino oba okutolooga ng'omwana gw'engabi munnange nti ekijja kijje entoloogo ate ekulira mu magandaazi owulira ebyo gwe munnange utandikirawo bategeeze babagulizeeko ng'oluggi lw'ebibo nti omusomesa munnabusiro atandise okusomesa eggwanga tambuza linki ey'omukutu guno sharinga gabanako ne bannaffe baagalize bagamba n'asiwa mukange asiwa mukaabukuku ako nno kabeera kaato munnange kale ebyo mbikugambye ate ne neebaza nnyo abasubscribinga edda ku mukutu guno nga mutuufu buli lweteekayo essomo baakoona ne ku akadde kababuulira ne bajja ne batweyungako wano butereevu era ne basoma ebyensonga mwe muli banjawulo nno ddala era tubeebaza mwebale nnyo mwebalire ddala waliwo muganda waffe Seruyange tava ku mukutu oba amanya atya ye nno n'agamba ntya akadde ateeka okuba nga yakateekako kubanga bwe tuteekayo omusomo y'omu kubasookayo bwe tuteekayo omusomo y'omu kubasookayo namboze Doola naawe ojja Namuteebiwalanga Omulasangeye naawe ojja Mukulu Kibalama Godfrey Omuligijjo naawe ojja mwenna abajja mwenna ku mukutu ne musoma mbatumiddeko n'Abalasangeye mwenna pozi ne bannalulimi bali ku mukutu guli oguyitibwa omulandira gw'olulimi Oluganda akati nno sijja kulwayo ng'omuweesaayo ta omuliro oba ng'omuwulwayo ta omwezi anaazuuka munnange enseeteezi talwa kukwata museke abagalira mangu ng'era nanoga embagirawo okuva mu lugonjo bwakwata ebideeya bye kakati kome nga erigenda ebubebere oba kome ng'eridda ebubebere njogera eno nno ya byafaayo era njagadde olwaliro okubasomesa ku njogera eno kome nga erigenda ebubebere kakati wuliriza enjogera eno engeri gye yatandikamu oba bwe yajja bwe tutunuulira ekkubo eryo eriva ewa Ssaabawaali ku ggombolola y'e Kasanje okwolekera eriyita mu byalo nga Serinyabbi Bugogo n'ebyalo ebirala awo likoma ku kyalo Bubebere. Ekyalo kino Bubebere kikwatira ddala ku mugga oguyitibwa Bukaye. Kati omugga guno Bukaye enjogera eno we yatandikira baali tebannakugutindira nga si mutinde. Simanyi oba ensangi zino gwamala ne gutindirwa. Naye bw'obeera ku mugga Bukaye olengera ddala embuga y'essaza Mawokota gye tuyita Butoolo. Butoolo obeera olengerayo. N'ate eky'omutawaana ekiriwo nti tosobola kutuukayo eri Butoolo n'ebyalo ebirala ebiri mu Mawokota olengerayo bulengezi ng'oli Bubebere. Olaba kigambibwa era ebyafaayo biraga nti ne Kabaka Kintu bwe yasooka okugenda mu bitundu ebyo okubirambula yatuukayo naye yakoma Bubebere. Kale n'akyewuunya nnyo n'alagira bazimbe ennyumba awe Bubebere n'ateekawo n'omwami okugikuuma era omutaka oyo yayitibwa Musamya oyo wa Mmamba. Ennyumba eyo yazimbwawo naye nga ku biragiro bya Kabaka Kintu. Kakati
olw'okuba nti omuntu akoma bubebbere n'aba nga tasobola kweyongerayo kutuuka mu byalo biri eby'emawokota ebirala weewatandikira enjogera eyo nti kome nga erigenda ebubebbere kubanga butuuka ebubebbere liba likomye otegedde nolwekyo kino kitegeeza kukoma era kyogerebwa nnyo ne ku kkuba eddala lyonna lyonna erikoma nga likoma mangu naye nga weliba terinakoma likulaga ng'eddene era ng'olowooza oba ng'osuubira nti oba oli awo liyinza okukutuusaako ewalako ddala era nalyo bayogerako enjogera eyo komekome ekkubo lino lifuuse komekome ng'erigenda ebubebbere kale neyo yenjogera yaffe komekome ng'erigenda ebubebbere bikomyawo nange bino kambifuule komekome nno bannange nga erigenda ebubebbere kubanga obudde bugenze buweddeyo mbagaliza ekiseera ekirungi mwebale kutwagala mwebale omukutu guno okugulagirira balala mwebale abasheyalinga mwebale nnyo kaddata kamwe kemuteekamu okujja ku mukutu guno ne musoma ebyensonga naye nga ebitabo olulasanga yeweekiri kya mitwalo 10 efumbekero ly'ebisoko bya Ssengule kya mitwalo 3 Bassekabaka b'ensi muwawa weekiri kya mitwalo 3 olulimi Oluganda n'ebigunjiddwa ku mulembe Omutebi mubyettanire mu bigule assebo ne bannyabo mwebale nnyo abawagira olulimi Oluganda namwe abatuzaamu amaanyi oli n'agamba nti musomesa kutereddeyo omutwalo ako katunda osomesa munnange nkutereddeyo kino data akutawaanya airtime bannange mwebale mwebala balina omwoyo ogwo kubanga bannaffe ate abamu bayinza okuba nga tebalowooza nti nno ekyokuwagira olulimi kintu kikulu bayinza okuba nga tebakiraba oba tebakitwala nga nsonga okuwagira olulimi lwabwe mwebale abawagira mwenna oba naawe olina kyoyagala okussaayo okuwagira oyita ku 078 599 343 eri 078 599 343 eri ne ku WhatsApp abali ebweru w'eggwanga oteekako +256 teweerabira kantu ako +256 781 599 343 sigadde nze Munabusiro mweraba.